tetujja kkowa kubeebaza kulaba mukutu gwaffe guno era tubakubiriza tugulabe tusobole okuyiga ensonga nyingi ze tugenda okuba nga twogerako naddala ezikwata ku ttaka. Lwaki twogera ku ttaka? Kuba lyekyo ekifuuse yefuuse emboozi y'ennaku zino. Abantu bangi bafiiriddwa ebyabwe, abantu bangi babundabunda lwa nsonga za ttaka. Bannabyabufuzi sijja kkoowa. Buli osanga oli agamba nze pulaani yange baagiyisa. Buganda Land Board teyisa pulaani. Buganda Land Board yeewalukusa oyo kozesa ettaka ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe oba n'emisoso egy'ekitundu. Lwaki bwenyigira mu byo kansala Ssuuna lwaki bwenyigira mu kuwa abantu pulaani omumanyi nti wafu? Kakati ekisookera ddala ekintu ky'entobazi pulaani n'ebyenteekateekera y'eggwanga byonna teri mulala gwe tuyinza binenyeza okuggyako gavumenti yennyini. Gavumenti eno yateekawo ekitongole ekya National Planning Authority nga kyekiteekerateekera eggwanga, kyekirina okuluteekerateekera nti wano wajja beerangawo amayumba bwe gati, wano wajja beerawo ekibira, wano ejja beera industrial park, wano wajja kubeerangawo kino. Yigamba nno batugamba Uganda is a planned area. Kakati twateekerateekera ensi baagiteekerateekera. Kakati bwe baamala okukisaawo ekitongole ekyo ne batandika abagagga abagezigezi ne batandika okwekobaana ne gavumenti nga bagenda ku system. Omanyi mu bisonga zino ez'amataka waliwo ekika ky'ettaka kye bayita ekya public land, ng'abantu sekinoomu tebalinaako byapa ne gavumenti nga terinaako byapa, naye ng'ettaka lyayo kiri gwe omuntu ogenda okulisaba gavumenti erikuwe olikolereko. Kakati abantu abo simanyi oba nnyinza okukkirizibwa naye kamboogere kubanga bamanyikiddwa. Bano bamanyikiddwa kubanga omuntu kasita atwala ssente z'eggwanga aba takyali wa kyama. Njakku ekyokulabirako, gavumenti bwe yali ezimba oluguudo luno olw'express olugenda Entebbe, mu bitundu awo eby'Ebusega waaliwo omusajja nga bamuyita Efulayimu Ntaganda, nga mu lutobazi olwo ye yakoleramu ebyapa nga bibye naye nga biri mu lutobazi. Naye bagenda okujja okuzimba ekkubo ye ng'aga nti bannange nze bwe mwagala okuzimba ttaka lyange. Naye ng'etteeka ligamba gavumenti yeevunaanyizibwa ku lutobazi era neteekawo n'ekitongole ekya NEMA kibeere ekitongole ekyo nga kirondoola entobazi zonna gye ziri mu ggwanga. Twagenda okumaliriza nga gavumenti sebe eremedde okusazaamu ebyapa bya Ntaganda ng'emweriridde obuwumbi 40. Oyo n'agenda ne ssente z'eggwanga ez'omwava eyasiika capati, ezeyasiika kabalagala, nammwe abanywanga amafuta ne bazikuŋŋaanya ne baziwa omuntu atya omu. Naye nga ye Ntaganda oyo okufuna ekyapa yakijjawa. Bagenda eri mu kitongole kya National Planning Authority ne bakizuula nti wano awantu gavumenti egenda kuteekawo oluguudo nga bw'olaba emigga egyabadde ekasokoso, awo nawo wagenda kuyitawo oluguudo olugenda Ejjinja, era abantu baawo baba baladde oluguudo erugenda okukola ki we rugenda okuyita. Naye olw'obubbi obuli mu bitongole bya gavumenti balabye nga NEMA esitudde enkundu katejjawo abali mu ntobazi, nabo ne babuuza nti kakale ate ssente zaffe lwaki tuzibawa nga bali mu ntobazi, ne baagala bakozese omukisa guno ogwa NEMA ogenda obbakuba emigo babajjewo nga ne ssente bazikoze ki tebazibawadde. Kati abagagga bali beeyambisa National Planning Authority ne bafunayo pulaani za kiri ekitongole nti kaakati wano nti ye wagenda kuzimbibwawo oluguudo lwa train eno gy'owulamu Museveni ayogerako etamuva ku mumwa buli mwaka. Kati bo babuuza National Planning Authority nti gundi eno train egenda kuyitawa, ne babawa amakubo onna wegenda okukola ki egenda okuyita. Kati bano abalina essente zaabwe ne bagenda batandika okugula amataka awo, ne batandika okugula entobazi awo, kati bo ne balinda gavumenti ejjeekole ki eyiseewo oluguudo. Kakati ndi mu kunnyonnyola obuzibu gye bukola ki obuzibu gye buva. Si kituufu n'omulundi n'ogumu nti bannabyabufuzi bagaba pulaani. Pulaani zigabibwa batekiniko era emabegako awo gavumenti yatandikawo ekitongole kye bayita ekya National Review Board ng'omulimu gwayo kwekenneenya pulaani n'ebizimbisibwa era n'ekola n'etteeka nakati ly'amended erya Physical Planning Act. Buli muntu yenna ayagala okupulaaninga etteeka eryo lyakola ki lyagoberera. Naye munnange njagala okukubuulira etteeka eryo weeriri n'olwaleero, naye lw'abantu okubeera nga gavumenti tekyagobera mitendera etteeka baliyita bbali. Njakku ekyokulabirako, mu mwaka gwa 2019 kabinenti ye yasooka neeyisa ze bayita guidelines nti omuntu bw'anaaba ayagala okuzimba essundiro ly'amafuta bino by'anaagobereranga. Kaakati bwe baamala okubiteekawo ne batuma ne mukyala Nabakooba minisita w'eby'ettaka nti genda obiteeke mu paalamenti ebikole ki ebikakase paalamenti n'ebiyisa.
nga ligamba bwe liti nti omuntu takkirizibwenga kuzimba ssundiro ly'amafuta wantu wonna nga waliwo essomero nga mita teziwera 100, nga waliwo ekkoona nga mita teziwera 100, nga waliwo abantu we basula mita nga teziwera mmeka 100. naye ate ng'etteeka eddene erya Physical Planning Authority ligamba nti Kampala yenna it's a planning area, bamupulaninga dda it's a residential area ne Uganda yonna. Kakati kyali kitegeeza nti omuntu takkirizibwa kuzimba petrol station mu kibuga Kampala. Naye kakati genda olabe gezimba geevuganya. Gonde Shell bwazimba eno, Total ng'azimba eno, Starbucks bwazimba wano, Texas Energy ng'azimba eno, Ruby beri opposite. Kakati bw'ogenda n'obuuza te lwaki amafuta gano gameruka ewaffe mu kesi kati kanjogereko nze gyendi. Kisaka bwe yatuuka yaga nti nze ebya planning sibitegeera, Lord Mayor gwe bitegeera, tenange sibitegeera. Bonna ne bakkanya babiwe yinjiniya Mwami Luyimbazi. Kubanga yategeera ebya planning ye yinjiniya. Kakati ekiri wali mu KCCA Mwami Luyimbazi plani z'ebizimba azigabira ku simu. Oba wakavaawo nga gwakumya omulala n'agimu ku simu nti gwe genda okole ki? Genda ozimbe. Kyovuddwa olaba nze Suna Faruku natwala amakampani g'amafuta mu kkooti nga ngavunaana okuzimba amasundiro ago ag'amafuta nga tegagoberedde mateeka gavuga kitongole ag'ensi. Naye buuza ani afaayo? Buli gy'ogenda n'obaga nti mumuyimirire ogenda okulaba nga ekitongole kya gavumenti ekirala kye kimwerekedde oyo. Kakati ffe bannabyabufuzi mu nsonga ya pulaani batunenyeza bwerere tekitukiriimu ekyo, bakugube bali mu kwevuganya naye bonna balipotinga wa muntu atya, wa muntu omu ye mukulembeze w'eggwanga. Ono bw'ogamba nti wano ng'okaayana ono bw'ayogerako waliwo mukwano gwange ate nammwe munnamawulire kati yayogerera ekitongole ekyo yava ku NTV bamuyita Wasoziwa. Abeera buli lunaku kumpi yafuuka mukezi wa kesi, abantu bazimba ebizimbe ne bazimba ne mu lizaavu. N'omulala musajja atunga addusa aba yakatuwako ekyo ekizimbe ng'essimu emukubira nti owaayo ovaawo gamba n'ogu yaliwo. Kati ebintu byafiira ddala, byafiira ddala. Era tetulina bwe tuyinza kwogera nsonga zino na pulogulaamu eno. Twagala nnyo okwewala ebyobufuzi naye ebyobufuzi wano byabuutikira buli kintu. Tokyayinza kwogera kintu kyonna ng'ebyobufuzi tebikola ki? Tebirimu. Kakati mu nsonga y'okugoba pulaani enfu, okugaba pulaani enfu temuliimu munnabyabufuzi k'ogirabe nga nnungi nga walaba ekizimbe kyaffe wano bwe kiri ekiteeketeeke si munnabyabufuzi kolabe nga mbi batekiniko betunenya mu ebyo ebiki mu ebyo ebizibu ebiri awo. Ensonga z'ettaka teziggwayo tujja kubanga tuzogera buli kadde kubanga abantu bangi badde babuuza ebibuuzo bingi nga ansa ntono. Kwegamba kasooke ndeeteyo munnabyabufuzi Kansala Suna Faruku akiikirira abantu b'ekibuli Makindye ku division. Tujja kuba tumuleetanga ne bannabyabufuzi abalala tujja baleeta kuba abantu badde nnyo abantu abakyamu ku nsonga enkyamu nti yo Buganda Land Board ekkiriza ti gundi olina ekibanja mu Lubigi ekyo kyapa era tukikubiriza abantu ti gavumenti kyalina okusooka okukola kujja Mmengo kusasula ensimbi z'ebyapa ebyo naye nga kati gwekyapa kuba tokkiriza muntu kusengamu ate toyagala nannyini ttaka likozesa musasule tukole ng'abayuna bwe bakola. Tubeebazizza nnyo okulaba omukutu guno. Tujja kujjanga n'ensonga endala nnyingi naye mutusaasire nga Kansala Suna bw'abagambye ebyobufuzi tebyewalika kubanga bye tutambuliramu leero n'enkya na luli. Mwebali tulaba Ssaabasajja Kabaka awangaale.